Omusambwa gutabuse. Enyumba etandise okutegerekeka. Naye nga jjukira embeera muye yatandika okukyuka okuva lwe yakwata mukwano gwe mu ngalo ng'ennaku 3 tezinnaggwaayo. Waliwo ekintu ekyajja mu nnyumba. Atandise okwegayirira. Kankubuulire. Ngenda kubuulira. Omusambwa. Ngenda kubuulira. Jjukira jjajja we yamugamba okumanya ekitiibwa ky'amaanyi bangi bakinoonya. Firimu eno tugirabe tufune ebintu bingi mu yo. Ekitiibwa bangi bakinoonya. Kagibeere emizimu emibi, kagibeere abantu abalungi, buli omu akyagala ekitiibwa. Era bamugamba bo bennyini abafamire be balina okuba nakyo. Kati omusamba gumutabukidde. Bambi tonzitandeka. Bambi nnyabo. Obulombolombo buli bwali nti tolina kulayika nni okola ki. Wabaawo gwokwata mu ngalo ng'ennaku 3 tezinnaggwa okuva we bakikwasizza. Kubanga bw'okikola ye chance ey'emizimu gy'emibi gino okujja okulumba okuggyako amaanyi ago. Kati mukankubulire. Kiriwa ekitiibwa. Bamugamba atali wa musaayi gwabwe. Toluye. Atali wa musaayi gwabwe teri kukirabako. Nyabo lindako bambi nawe. Linda weyita moment. Anoonya wapasukira. Byonna bikyali bizibu gyali musajja wattu. Tugende maaso Kasule David oligino nemuzi. Ebintu bibi. Mbulira. Omuzimu gutabuse. Omuzimu yayuza mpaka mu kinaabiro. Kampe wewereko wano. Siwaayo ekitiibwa. Ekiti sijja kikuwa. Sikuwa kiti. Sijja kikuwa. Mu mbeera mwe tutambulira ey'obulamu tulina kwegendereza. Ebintu nga bino bituuka mu bulamu bw'abantu bangi. Teyeefudde enkondo ku luggi. So guli omuzimu kye twalabye gusobola okujja wonna naye guba tegukonkonye. Katukitwale nti yeekwese yeewogomye oba yeerimba. Yeerimba. N'anyweza n'erinnyo. Apo yesezza. Kiwondo. Jjukira endabirwamu yali yamusala. Ate kwega tekinnaba kugira. Omuzimu awatali konkona oli omwami waatudde amanyi yeekwese. Negusooka gukajjala tannalaba akyali mu kusinda. Ali mu kusinda. Likala iwe. Yakunaaza. Oni asindika amazzi. Oli n'asindika eddiro. Awetta. Gumulengedde. Ayuza okuva mu kisenga bw'afuluma abamaze.